Era Yesu yayogera olunyiriri luli mu kitabo kya Matayo 11:28 naga mujje gye ndi mmwe mwenna abakoze batya abakooye abazitowereddwa nange n'abawumuza. Kakati wulira gwe okulokoka kwo eno wajja kuwona, ekyokubiri wajja kuwummula, ekyokusatu wajja obeere n'emirembe. Bw'ojja ene wali Yesu oba oyina okuwona oba oyina okuba n'emirembe, ennaku neekola etya negenda. Bayibuli egamba nti bwe tukkiriza Yesu tuba tufuuse kiki? Kitonde kijja. Owulira akanyiriri ako? Ebyedda nedda nga bikoze bitya? Nga biweddewo, laba nga bifuuse eki? Bijja. Bwe wali tonnolokoka, bw'obanga walina ebirwadde, kati bw'olokoka ebirwadde birina kuwona. Bwe wali tonnoba kulokoka ng'okola nnyo bizinesi nga zifa, kati bw'olokoka oyina kubeera nga bizinesi gamba tiiki. Bwe wali tonnaba kukkiriza Yesu wasulanga njala, kati bw'olokoka enjala eba ekoze etya? Egenze. Bwe wali tonnaba kulokoka nga mu nsawo yo bw'onyeenya mubeeramu jjegejjege, kyogere nnyo jjegejjege, kati bw'olokoka jjegejjege ng'akola atya? Gagenda.